Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ndobozi nze IBRAH Mukasa. Eranga akadde kano tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli wano Florida mu USA wetusanze omukyala muna Uganda naye nga awangalira kuno kati ebiseera bye byonna ebisinga omukyala amanyiddwa nga Phoebe Nalubega. Nkwanirizaako ku show nsaba obuze ku balungi abatulaba. Abali ku TV yaffe ku screen yaffe ya IBRAH Mukasa balamusizaako amannya n'eddoboozi nze Phoebe Nalubega ndi muzadde w'abaana Elisha Mulungi ne Precious Payton Kabuye. Nsanyuse okubalabako n'okubawulizaako then nyongera era okubaagaliza omwaka omulungi kuba twakagutandika. Yeah. Okay, tutunulire America omazeko bangachi. America mazemu emyaka kati ena kitundu. Ana kitundu. Akuyisiza ati. Ampisiza bulungi. Sigamba nti no waliwo kyeneemulugunya mu nsi eno kuba empadde opportunity nsi ya ddembe nsi nwanizi ya ddembe like nsi ya bwenkanya so empisiza bulungi. Okay. Kuba nsobodde okukola n'okutuusa ku bintu bye mbadde nali sobola kutuuka ku nga ndi Uganda. So okay. Yeah, so I'm really grateful for that. Ndi musanyufu. Yeah. Ugandan community mu America ekuyisiza etya mutambuza mutya muli mutya. How do you relate in the Ugandan community ngaba na Uganda? Munange oyinza okwewunya, you can be surprised but wojja kwenensi bwoti. First of all ononya muna Uganda omwogera olulimi lwe lumu. Yeah. So to me they were so welcoming. Ate bayamba bakukwatako ne bakufunira emirimu nga wakajja oyisa otya entandikwa bajanguya. So community nungi era eri very supportive. Ugandan community, I cannot say even anything bad about it anyway. Like waliwo abebabefula you know nti sibera mu community but yeah, for me I'm really grateful for that community because I'm there and I should say that I'm so happy. The community really pushed me hard. Okay, waliwo endowooza gye batadde mu bantu nti munna Uganda ali e Uganda omwami wo bamukyala wo bw'avaayo n'ajja e Bulaaya move on ajja kufuna eri omwami oba omukyala ne munna Uganda ali eno bamugamba nti omukyala gwe waleka e Uganda oba omwami mwesonyiwe move on. Ekintu ekyo kyogerako otya? To me kisinzira mitima ebiri ejagalana. If there is communication guy IBRAH you're providing for your woman eri Uganda obanga is either way. Yeah. I don't think they will be cheating or anything because ebigambo tebimenya magumba, you know. So you cannot tell me to move on. I'm very satisfied with my husband. The communication is there. He's very supportive. Pay come. He's very supportive, like he provides everything. So to me it's really since agamba nti n'omuntu ayinza okugamba nti mukyalo lwako agenze but it's the same nti long distance relationship nzibu. But to me communication is the key to keep the relationships and then being supportive of each other and understanding. Okay. Yeah. Atutunulire issue y'abaana okuteeka ssente mu baana bo bajje balambule wano. Wakiraba otya? Idea wagifuna otya? Kati idea nali bali ku Gombe Junior so when nalaba nga teacher mpereza ka flyer nengamba I got an opportunity okulaba ku baana bange right now. So when nabalaba when najiraba then nengamba ne spreading around my friends nengamba this is a great opportunity for these kids to come. So then contacting African Tours, then contacting Paula the director, then contacting nengamba I want my kids to be part of the of the trip. Then Sasula. So that's why I'm very happy because they're going to go to Disneyland, Universal Studios, they've been to Washington, White House, so it's a great opportunity for my kids. How long atolaba bana bo? 4 years and a half. 4 years and a half. How do you feel to have them now? Like I was overwhelmed. If you saw me how I hugged them, I cried. I was like, because for her, I left her, she was 8 months old. 8 months old. So she didn't know mommy, she didn't know nothing. So when I saw her and she was the first person to recognize me, I was like, mommy! Then the eyes, I was like, wow. Yeah. So I was so overwhelmed about that. Yeah. Okay, thank you so much. Omukyalo no Nalubega Owengabi Phoebe. Tugenda kubanga tumuleka. Yomu ku bazadde b'abaana be twatambudde nabo ku trip eno eya US Disney trip Orlando, Florida.
Tugenda kubanga tumuleka tweyongereyo tugezeko okufuna abazadde abatunyumyemukko nabo. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. IBRAH Mukasa ge manya gange. Wano we tuli twegattiddwako omukyala Christine oba Tina era nga naye muzadde wabula mu Uganda awangalira kuno ku America. Tusazeewo naye tufune have view about the trip nembeera okutwaliza mu America muyisiza etya. Nkwanirizaako ku show Christine nsaba obuze ku batulaba. Thank you. Yeah. Mbalamuseza wenna abatulaba Mukama yeebazibwe. Amina. Muli mutya? Je tuli basanyufu nnyo. How long have you been in America? 5 years now. 5 years. Ku trip eno olinako abaana? Ninako abaana. Oh, wow, that is great. Yes. Idea y'abaana okubateekamu essente bave e Uganda bajje okulambula mu America. Wajijjawa, how did you think about it? Era wakiteeka otya into action? Sanjiri omuzadde lyonna liri mu making sure nti abaana be basanyufu. Okay. So tubeera tunoonya any reason, any source for them to come and, enjoy, be it go to Dubai, be it come to America, anywhere they can tour, to expand their horizons, really. Okay. Nakiwulirako mukwano gwange nti bali bategeeka okuleeta abaana mu America. Ntandika okukikuba. Ngamba nja kukola paka nga bazze. Okay. Yes. Besides abaana bano okuba nti obataddemu ssente okujja mu America, waliwo bateekamuko ssente okugenda in any other country? Yes. Baali bagenzeko mu nsi ki na nsi ki? Bakagendako e Dubai. Okay. Yeah, this is going to be their second country. Okay. Kukyalako. Gwe ng'oli muto bw'oba ojjukira taata oba maama baakuteekamuko ku ssente okugenda okulambula anywhere? Yes. If you remember. The little I remember mama wange antwalangako in Nairobi, and for me that was like, okay. It was a lot. Okay. Back then, yes. Okay. Yeah. America ekuyisiza etya gwe ng'omuntu? Nze ng'omuntu America tebadde mbi. Ekirungi ky'Abannayuganda tuli bakozi. So bwe tutuuka wano tebituzibuwalira nnyo. Embeera ne bw'ebeera mbi, we work hard and we get through it. Okay. Yes. Okay, thank you so much. That is Christine for you. Tukwebaza okusupportinga Africa One Tours and Travel. Tukwebaza okusupportinga Extra Digest mugoba nsonga. Tujja kuba twongera okunoonyaako. Tukwagaliza birungi byereere. Amina. Kale, katukomewo tovaawo. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga tuli wano mu ggwanga lya America mu ssaza erimanyiddwa nga Florida, Orlando we tuli akadde kano. Olunaku lwaffe nate luno olwokubiri tusazeewo tukuleetere ekifo ekimanyiddwa nga Universal Studios. Ekifo omuli ebyokuzannya by'abaana n'abantu abakulu, ekifo ekirambulwamu. Ekifo kino kijjudde ebyokulambula eby'omutindo gw'ensi yonna. Ekifo kino bw'oba otunuddemu kitudde ku acres z'ettaka ezisukka mu 2 n'omusobyo 23 n'omusobyo ez'ettaka. Era nga ekifo kino olunaku we tuli olwaleero luno kiyingiza abantu abasukka 1,000 olunaku. Abantu abasukka mu 1,000 abalambuzi okuva mu bitundu eby'enjawulo be bayingira mu kifo kino nga mulimu abaana abato n'abantu abakulu. Oh, smiles, pose like them. Pause. Troy, can you pause? Kirimu ebifo oba sections oba ebitundu awali ebyokuzannyisa ebyokulambula bingi nnyo nti omuntu omu sekinnoomu
tosobola kulambula kifo kino mu lunaku lumu n'okimalayo, ne bwe bakuwa ennaku 2 tokimalayo, ne bwe zibeera ennaku 3 tokimalayo. We tuli olunaku olwaleero luno wenjogerera kati kirimu ebyokuzannyisa, kirimu ebyokwewunda, kirimu ebintu ebyakabi eby'abaana n'abantu abakulu, era nga tugenda kuba tukulambuza mu bifo eby'enjawulo okinnyonnyoke okitegeere. Cutters of Africa One Tours and Travel be batadde ssente mu programu yaffe eno, be batadde ssente mu lugendo lwaffe luno, era nga omwaka guno 2023 omwezi ogwa Desemba bagenda kuba baleeta abaana abalala bajje balambule mu America mu bitundu eby'enjawulo. Naye nga wano we tuli mu Universal Studios Florida Orlando ogenda kuba ng'olaba ebintu bingi nnyo, ebintu bingi abaana abato nga babiraba bulamu mu firimu, naye ng'olwaleero abaana be twazze nabo bano bagenda kuba nga babyerabirako n'amaaso gaabwe, batuulemu, banyumirwe, babirabe. Nkugambye ekifo kino tosobola kirambula mu lunaku lumu oba 2 ennaku 3 ne ziggwayo n'okimalayo, tekisoboka. Kifo ky'amaanyi nnyo, kifo kinene nnyo, ebyokwerinda biri waggulu nnyo, buli kimu kya mutindo gwa nsi yonna nnyo, buli kimu kinyuma. Orlando, Florida ne Extra Digest Mugoba Nsonga